Alright, nze Ken Media kansubire nti muri bulungi eyo bannaye tukimanyi kale ebintu si byangu ojja kwesanga bamu temuli bulungi gye muli naye ate webazangako ku Mukama oluusi oguma n'ekyate ky'olina n'olaba nti osabako Katonda ate nakuyisa mu mbeera eyo nate naawe yasanyuse obanga olina achievement nte gye wakoze babi nawe tuli nawe tusanyukira wamu kikugaana tukubira kasimu netujja celebratinga fenna Mami Kaddu Mukasa Simon Peter Nkolobojjo musajja gwembeera naye ku pane eno batwogera ku mikolo Mami Kaddu wanje sebo oli otya muganda wange mukama wange taata wange omulungi obulamu Katonda abompadde amina abatulaba eyo ekyamazima musanyuse okutulaba ate naffe tuli basiimu nnyo okubanga mutuwuliriza weewaawo liweewaawo Mami Kaddu yes sebo tugenda kwogera ku mbuzi nina obulumi n'ekintu ekintakuza omutwe ekinyiiza yes sebo lwaki abako baleeta embuzi ku buko ng'ate embuzi gwe bagireetedde ekintu ekyo takiri kuba ninako omuwala omu ku kyalo ekyewaffe nali mmanyi mutiguze ati gukadde eno kyakala akola kyono amuleeto n'amuzaayo n'amuleeto n'amuzaayo ne bukya ku makya ne bakola omukolo ne baleeterako embuzi ku buko ewaabwe n'ate nze nenkiraba nga si bwe kirina obba lwaki abantu abo baleeta embuzi ku buko ng'ate oluusi abantu abo tebali ekyo sebo neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo obusungu nsaba bukukke kubanga manyiddwa wano ewaffe mu Buganda okulabika kw'embuzi ku mukolo kuba n'ensonga tulina emitendera 4 oba ebika 4 eby'embuzi singa omuwala bamusanga nga muto nga mbeerera naye ng'omukolo gwawedde nga emikolo egyaffe we twagikolanga egyedda embuzi eyo ejja nkeera senga agireeta n'amasuuka okwebaza abeewako okukuma obulungi omuwala wabula singa omuwala abeera nga si mbeerera naye nga muzito yafuna olubuto kitegeeza bamutwalira embuzi ku mukolo akabonero akajjawo amawemuukirano kitegeeza nti omuwala oyo yafunira olubuto ku lujja ago mawemuukirano singa omuwala aba yazaala nga wamuzaalamu abaana n'olyoka ogende okole omukolo ogw'okwanjula ekyo kika kya mbuzi ekiraga nti nno ya mutango wazaala mu mwana w'abali nga tebamukuwadde kitegeeza eyo mbuzi yaki ya mutango singa obadde ne mwana munno tazaalangako omuwala oyo tomuzaalanga mu baana naye ng'obadde obeera naye mu mukwano kitegeeza nti eyo embuzi emalawo busobe oba kye bayita obuko okuva kye bagamba bajjajjaffe ne bataata baffe mukuze temuyingira mu bisenge byaffe kubanga mukoze eki mukuze kati mubanga mubadde nga mulya ku byennyanja mukola kamese tambula wammwe oyo embuzi eyo egenda okumalawo obusobe obutakankanya bakulu kubanga okimanyi bulungi nnyo nti waliwo abantu abakulu bakula mu myaka abamu bajugumira bakankana ffe bajjajjaffe kye bagamba nti oyo yalwala obuko kati omuwala oyo gw'ogambye abadde ateguka ku kyalo oyinza okumusanga nga ye amututte embuzi eyo alina omutendera gwagimutwalidde mu ssebo ye mukulu era nze mbadde nja kukuba omuntu oluyi mbadde n'obusungu bungi oba era sikirabye ku ye yekka wala nkirabyeko ne ku mikwano gyange abalala nga kimbobye mutwe ngamba naye abantu banatutwaza embuzi tuti omulembe gwakyuka sebo gyemitendera egyo egiyitibwamu wakati w'abaagala n'abameka kubanga bo babeera bamanyi ekisingako nga nkubye point ate nenzikakka weewaawo sikulinaako obuzibu kale n'olwekyo kambeerekereze oba katowa yamaliriza adde olikodinga nzisima kyekyo kimanyi akwata ebifaananyi
amita Kato Timothy Kabaka omusajja oyo kati nze kankakuvugire muniya yange gyenkayamu nawe ovugakako ntandika recording bakadde bange abalungi nebaza nnyo nyini ddala Timothy nedda kasaleko keeko kati kagenze mutwe bakadde baffe bamama ne bataata nebaza nnyo totendanga nswa kuwooma nga tusaasidde nkuyege ezikola ekiswa bangi wetuba nga tukola ebintu bino abatalabika ne Timothy Clips ye musajja abeera emabega wa kamera akola ekintu nga kituufu mweno ne mutenda omutindo gw'ebintu naye nga yenkuyege eyakoze ekiswa ate mwe mulabe ku Kaddu Mukasa Simon Peter mulabe ne ku CEO nanyine company Ken Media Uganda twebaza nnyo Timothy Clips olw'omulimu omulungi gwokola Katonda akuwe omukisa ne Bikira Maria akumamire olina koota amazzi eyo akakikoota ompadde wanigitadeko nti CEO Ken Media atanawasa